waliwo okusunsulamu ku bakandidati abagenda okwesimbawo mu kifo kya Kawempe North by election, ekifo ekyalimu omukulu Segirinnya. Era mukimanyi nti okusunsulamu kwali kutambudde bulungi awaasooka, naye oluvannyuma mwayingiramu abakulu abaali bambadde obukookolo nga balina n'emmundu, nga balina n'embooko zino basala waya z'amasannyalaze nga bazirina mu ngalo, bayingiramu ne batandika okukwata bannayuganda abali mu mirembe gyabwe okweyagalira mu demokulasiya waabwe. Ffe nga FDC kyatunyiiza nnyo kubanga n'abamu ku baganda baffe n'emikwano gyaffe baakwatibwa mu kikwekweto gye baali bakola abo abaali bambadde obukookolo. Mu baakwatibwa mwalimu Ngobi Edris, Kirya Ngobi, Kavuma Moses, Nvanungi Richard ne Kintu John. Abantu bano baasibwa ku polling station y'e Kawempe ne babonyaabonyezebwa nga bali police station ne bateba olunaku olwaddako. Naye baagenda okubateera abalina obuvune obw'enjawulo. Era mukimanyi bulungi nnyo nti muna FDC gwe bayita Kabonge Frederick yali ku boodabooda ye, abakulu bali bamutaaliza n'afuna accident era n'agenda n'ajjanjabibwa, era akyajjanjabibwa ku Joy Medical Center. Beyoboka nene munnamawulire wa Top TV gwe bayita Ibrahim yakubibwa mu Nandooza mwakiraba, eriiso lye ne lituusibwako obuvune obw'amaanyi era n'ajjanjabirwa mu ddwaliro ly'Ensambya. Yafunira ndowooza okumutunga n'okukola ebyaddako, ne ku ssaawa eno ali mu bulumi obuyitirivu, naye nga yamutuusaako obulabe kyekitongole kyennyini ekyali kirina okukuuma emirembe. Era tusuubira kyandibadde kikireeta mu kalulu kano kukuuma mirembe naye si kutuusa bulabe ku bannayuganda bannaffe. Mukimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda bano baali bakole omukolo oguli ku puroguramu ya Electoral Commission ogutali gwa bubba, ogumanyiddwa obulungi ennyo, naye ate bw'otandika okubakuba embooko kiba kibamalamu ekitiibwa. Aye naawe abakubye olunaku olumu ojja kusasula. Kubanga mu Uganda olwaleero teri muntu ayinza kukola kintu batamumanya. Abantu bano bonna abakoze ebintu bino already abantu babamanyi kubanga batono nnyo mu Kampala tuli bangi nnyo, ate kuno tekinologi kwe tulina bano already babamanyi. Baba twabamanyanga luli nga tebalina masimu, tigundi yagenda natta gundi twabamanyanga, naye ennaku ze waliwo n'amasimu nekyatutegeera okutegeera nti bandi be badiployize wano kyangu nnyo okutegeera. Adiploying abantu amanye amannya ge byadiployed, so ogenda nga tukola elimination process netutegeera ni yatokyalinza ani. Tusaba akalulu kano kabeere ka mirembe kubanga kali mu nteekateeka za Electoral Commission ebikolwa nga bino bireme kukomawo, akalulu kagwe mirembe. Banaakateekamu effujjo, ffe nga FDC twagala nnyo effujjo, tetulireeta naye tolituleetako, tetulireeta ne tolituleetako kubanga ffe tumanyi okulwanira eddembe lyaffe. Kyovola n'abamu tebamanyi na kumanya omusawo gwa court martial obutatwayi nga basivilian gwatandikira mu FDC mu 2005 naye tugumaliriza, naye agumaliriza era yali MP waffe waki wa FDC. Ffe tukiremerako tukituusa era abeera wakati awo nga bamukozesa okutokyalinga omuntu wa FDC olunaku olumu ajja kusasula. Ati twandyagadde nnyo okuwolera ggwanga kuba tekinyuma nnyo mu ggwanga. Tusaba Electoral Commission ng'etteekawo erigamba ti poliisi yenna akola mu Electoral Commission alina kubeera wansi w'akakiiko. Teri muntu akkirizibwa kudiployingayo muntu mulala okujjawo nga Electoral Commission yeesabye. Era poliisi ebeera wansi wa Electoral Commission bakole omulimu gwabwe. Ensonga ey'okubiri gyamwangunya Electoral Commission, mukimanyi bulungi nnyo nti okulonda kuno okugenda mu Kawempe waliwo ebifo ebironderwamu 197 polling stations. Naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti mu Kawempe muno polling stations z'e Kawempe ezisinga obungi nyingi nnyo eziriko abantu abasuka mu 1,000 buli polling station. Kati ffe nga FDC tubadde kitubaliiramu wano nga twebuuza nti abantu bano banaalonda batya. Ne tukibalira nti omuntu okulonda nga tapapye nnyo ate nga
ng'ayanguyiriza era okumalako ajja kutwala eddakiika nga 2 okulonda omuntu omu tetusuubira nazo ntono kati bw'obanga obalidde eddakiika ze tulina okulonda tulina okuva ku ssaawa tuka ssaawa 10 essaawa 9 kitegeeza ziri eddakiika 5:40 bwe zibanga buli ddakiika 5:40 abantu babiri abasobola okulonda omuntu asobola okulonda mu ddakiika 2 kitegeeza abantu 207 be basobola okulonda buli polling station kati polling station eriko abantu 1000 St Andrews Kawempe 1 eriko abantu St Andrews Kawempe 1 eriko abantu 962 ate eno Kachungwa ground koma mboga eriko abantu 1,200 zo polling station suka abantu 1000 mu Kawempe zisuwene 11 endazo nazi abantu 9 8 1,507 abantu bano bonna obateekeddwa okyokulonda kyeza kakyoko ebyokulonda kano kayina engeri gye kagenda okukola ki okulemesa abantu bafaamu okulonda balakuba kubali percentage turn up yabadde ebitundu 3 ku 10 naye nga practically golemeseza abantu bano okulonda kubanga 207 bagenda okulonda kitegeeza mu Kawempe yonna bonna balonze bagezezaako okulonda ejja kulondesa abantu mu time gy'otuwadde emitwalo 5 mu 13,900 be basobola okulonda bokka mu time eyo ate nga abeewandiisa ku mwaka ogujja kuba abagezi bakyusa ne beeyongerayo bali emitwalo 16 mu 52 kitegeeza ebitundu 3 ku 10 byokka basobola okulonda practically budde bw'otuwadde isi bano ebitundu tusaadize eno kitaddewa ebitundu mbeka 67 ku 10 obataddewa kitegeeza ojjagamba tebalonze ate nga gwe kulonda abantu ennaku ze tulonderamu za kukola omuntu atalina budde kusimba layini bbanga ddene ajja kulanga layini mpanvu agiveeko aleme kulonda ate gwoteekewo ti abantu abo tebalonze kubanga tebayagadde kulonda naye agwo balemeseza okulonda isi tukyalina obudde ng'osobola okuyamba okutereeza ekintu kino tukitereeze mu bwangu ekisoboka polling station y'abantu 1,000 balekamu yaki ateeka amateeka gandibadde gagamba polling station yabaddeko abantu nga 5 lwaki tewazaawulamu kino bakikola mu bugenderevu ddala bitundu ebya Kampala baba bakigenderedde polling station gy'oyinza kusanga mu district z'ewala eyo ng'eriko abantu bawera 600 teriyo lwaki mu Kampala bakikola bwe bati baagala tulemesa abantu baffe kulonda kubanga tebalina nnyo obuwagizi mu Kampala abakulu bano kati electoral commission tugisaba ekintu kino ekikoleko ng'obudde tebunnaba baba tebakikoze tujja kukunga abantu babeere ku layini electoral commission ekole ennaku 2 non-stop ekyo n'emisana nga tebavuddeeko so banaamala okulonda tubayigirize tutozanyira ku bantu b'e Kampala bwe tubasazeewo okulonda nawe tojja kwebaka obeere ku isi ng'okumya akalulu kano ekisembayo yakwogera ku kandidate waffe akantu katono akasembayo FDC yaleeta kandidate waayo mumanyi mwana Mukiibi ono twamuleeta kubanga yamanyi ekitundu kyabwe nga ekikola ki nga bwe kitambula mwana Mukiibi ono twabagamba wano oli yatulagaliza asize era twagenze mu UNEB twali tulowooza ti omwana munne yaleetaliza sema yinaku zino naye twawandikidde UNEB naye tuwandikira naye tuddamu nga 18 February naye tuddamu eyasayirinze mwami James Tulyatemba executive director n'atulagira ddala nti mwami Mukiibi Sadat general paper yafuna subsidiary pass history yafuna A economics yafuna A entrepreneurship education yafuna B ne geography afuna B ekiruma mu kintu kino kiri kimu nga ffe abazadde ti omwana afunye ezaasi zino zonna naye naabanga tasobola na kweyongera mu maaso kubanga yazifuna ate yazifuna mu bugubi bwa maama we bwe bana abakyala bambi abakola wansi abatunda ennyanya bakola ki atalina na sente swala n'omugulira ndowooza na keesi genda ku university oba omugulira ngoye zimutwala ku university naye nga yafuna AABB nawulire ba MP amba kati ani kuba baleetedde ne bagamba mumbuli ba MP 25 ku 5 mwasa 39 20 abafuna ezaasi zino nkoye milioni zo 5 ziri otegerete abantu bannyo bambi ababeera eyo abafiira wansi si kubanga tebalina magezi naye kubanga tewali abakutte ku mukono kyova twataddeyo mu Uganda waffe ono Mukiibi agenda akiikirire banne
ayogere mu parliament ayogera ku kintu kyamanyi n'obulumi bwayiseemu ye nga ye nasomera ku bugubi naye banenengeza okufuna results namwe abasomera amasomero amalungi ze mwafuna ali n'abasinga ekikumi ze mutafuna ekikonyoko saazifuna zino sakala balimba ate Katonda ampadde omukisa abaana be bafunye ezisinga obulungi zino bo bafunye ate ezisinga zino naye kubanga bo basomedde ate mu masomero malungi naye oli asomedde wabi naye n'azifuna kati abaana bano tubafiirwa kyova tujeyaga naaga agenda ayogerere banne ebere eddoboozi lya banne bw'anaabanga ayogera ng'ayogera kyakola ki kyamanyi n'ekirala bazadde bameka abakaaba nalaba omwana we ng'ali wali aweddeyo n'akaaba amaziga takyalina kyatunda mutwala mu maaso naye ng'afunyiriza sinungi bwezitegeezaani ng'ezaaganaaga kino ffe tukitaddewo nga challenge ku ggwanga lyonna FTC mulabe ku mwana omugezi omuwulya ng'ayogera otegeera nti omwana ono bambi twamutemera mu kkubo bali bandibadde balooya abalungi oba economics abalungi kubanga economics yafuna zizino yafuna si byalwali ebbaluwa ya UNEB si yaffe bamanyi nga FDC ffe tuteeka bintu oli byatugambye oyinza otuyisaawo twechekingire twachekinze mu UNEB netuweereza ebbaluwa omwana results ze zino yakola ki yazifunira ddala si byalwali nizino baako kopi mwena ne mugitwala mukakase si byaki yabbaako kopi mwena bannamawulire si byalwali kakati tusaba abantu b'ekawempe n'abavubuka mwenna abakoseddwa nti ono omwana yasobola okuva mu mbeera eyo neyeezima nagenda nanika okuyimba kati alinya ne ku nnyonyi n'agenda ebweru naye ate asobola okugyayo banne twadde kulaale ekawempe ng'olaba abavubuka bambi abalina ebitone omu ku bo yambi yazze nga agize okuyimba nga alina mu lugabire ng'omuzadde nenkwatibwa n'ennaku nenkwata akasente katono nadde nina mugulire engatto bakirya naye nga bw'ayimba bw'ati wano nga tomulabye owulira omuntu alina buli kimu era ono muvuka yavuda tugamba mu kibi ye wanaayitamu oli byajja okukolera banne ebyangu tayagala kusuubiza abantu bya myaka 5 mwaka gumu yagala bakolera wifi asobola okukikola kubanga ekyo si kya ssente nyingi n'aziteeka mu bitundu ebyenjawulo n'akikola abantu b'ekawempe mulowooze ku mwana waffe ono osanga yanaleeta revolution empya eneeyambanga abaana baffe abali eyo nga tebalina mwasirizi abali mu famire enjavu naye nga balina amagezi ono omwana siga yagenda ku university osanga kati yali badde munene mwebale nnyo basebo ne banyabo